bwe yavumanga abantu naye ate bwe batandika okuvuma ate yabasiba kati saya kakano ekyamukubiza amaloboozi agabadde gava mu background gadde gagamba bulijjo otuvuma sawa zino ali kundira nyiga biwundu ane mulabye full figure sijja zoogerako nnyo ensonga zolwensonga sizimanyi nnyo si mukwano gwo social media like commenting ku video zange we bityo azizi commentingako negatively oba positive tegeeza byokola bimunyumira era byagala kakati naye nga mu byonna ndi tiimu ki ndi tiimu full figure eka naawe mu byonna ndi tiimu full figure oli tiimu full figure abavumi ndi tiimu Canadian Ant sivaawo lwaki mpa ensonga sivaawo olw'ensonga nti nze nagambye omuntu ayagala Shiba mba mwagala namulaba yajja ng'akubye akambalo kati full figure ne webakola ki ffe nga Shibaholics tuli tiimu full figure ayagala Shiba gwe twagala temwagala nga tukuwalana paka kufa ate guba musango butakwagala anti bw'oba toyagala muntu sirika naye waliwo ababa tebamwagala ate ne baagala okutuprovinga nti bakola ki tebamwagala anti kati munamanya mutya nti oyo tamwagala alina okwejjayo nabagamba nze Shiba saamusimirawo okuva mu ntandikwa Shiba saamusimirawo kati oba otugamba tukole tuti mutegeere anti nga bakusabula ate ng'oyomba nedda bannaye nga bakusabula ate ng'oyomba so nteekateeka kize mulina omanye ebiseera ebisinga tiimu ez'abayimbi zimanyi okukola charity zimanyi okukola activities ez'enjawulo ekivulu kyawedde mulina enteekateeka yonna okukola eya charity ebyo ebintu charity biki nga tiimu Shibaholics oba Shiba management ebintu ebyo tubikola naye tetubikolera mu kamera lwaki mwagala abantu balaba omusiraamu agamba nti woba ogaba guno omukono tegulina kukola ki kulaba kati ffe tetuli bantu nti tugenda kukola charity tugende mulago mbu tupostinge tugende tuyite bannamawulire tubayite tuno tugenda twalira bakyala pampa zizino oba ki tetubikola ebyo charity tuzikola buli kimu tukikola n'omuyimbi ayamba abantu naye tetulaga mu mawulire kubanga lwaki oba provinga nti wadde gundi ekyokulya olage nti no nze olaba nsobodde okikola mwe mulinda ki buli omu yeekubirize ngeri n'abalagi batali baana bato asobola okugaba agabe kati ffe tukikola naye nga tetukikoledde mu ki mu kamera akayimba ka Cindy ne Omega okogerako ki ndabye katambudde abantu bakaagadde katambule tokalinaako buzibu sikalinaako buzibu tokaagadde tekakunyumidde sijja kulimba sikamanyi leka naawe wallahi ebyaddala nakoma owulira kakayimba nalaba posita yaako naye nga ko sikamanyi simanyi nti kafulowinga we kati oyagala nkuulage we kafulowinga akayimba kalungi ndoza nga nkawuliriza naye sikamanyi kayimba kankakulage wano njagala onsiimire oŋŋambe nti no kalungi oba tekajja kukola kubanga kati munange oli mwagazi wa music labika oli syndicate nedda nze tuli mu kwogera music industry nga bw'atambula kakati sebo akayimba kaakano oŋŋamba otya Okay, bana sebo tekalina ku channel kali ku channel Omega Bati remix collab like a collab
yababiri kati yatuwayo ddi olulwe yawadde omwana ono ye wasoke naye ono omwana yamuwadde ani yawadde ani Sindi yawadde ono Omega yawadde Sindi sebo